that day has to be felt by everyone that it is indeed a Bobi Wine's day. Tebakkiriza olongowaziza musango kyogwo nkugambye ne kusaya leero sigumanyi. Up to date I don't know what crime I had committed. Sawa nga mukaaga ogw'ekiro ne bajja ne basoma erinnya lyange Habibu Buwembo come out ne basomayo n'abalala nga basatu nali sibamanyi. Ne batusakka bangali saa mukaaga gwa kiro mu mirundi egisukka mu 13. Tewali musango gwali gukusinze. Tewali musango gwe baali bantemu ne baleeta obujulizi ne bagunsingisa. Ngenda okulaba polling constable nga asonga olugalo. That is the man. Olya woyimiridde tobirinako. Nentuuka ntunule ku olumala gubagamba. Ngenda okulaba nga nze aliwo nzekka. Era amagye ne gansalako bwe nabuuza nti what might be the problem. Ne bankuba engwala. Ne mwesiga n'ekyambalo kya poliisi kyali ayambadde n'enkiwa respect. Nga mmanyi nti byayogera byategeeza. Natuula katebe ka buno bwakabangali obumanyi obubeere. Bwemabega. Kati bannange ababuuza Habibu gamba wuubirako. Bakola ka U-turn. Nekaaba ne basaamu akagombe. Nga ne bwompa jambo sikyaswagiddamu. Tugenda gigulawo. Nina okuba ku saazi ow'eggumba memba Parliament wa East. Teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu. Sijja kulya musayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzijirayo. Adono byabakoma yategese kano. Yagenze muri kodi yensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitira mu omuntu wona ayogera amazima bajja kutta. Baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Kale tweyanzizza nnyo tweyanzeege gwatulaba ku emboozi mu UG. Geoffrey Mayanja yenze nga bulijjo mwe bali kutulaba wonna wosinzira okutulaba. Ndi wano ne Ssaabakunzi wa NUP Habibu Buwembo omusajja akyasinze ndowooza ovuganya ne Dr. Kizza Besigye mu kusibwa mu makomera ge Uganda emirundi emingi. Gwe ndi nayo lunaku olwaleero tuze tuwayemuko ku mboozi mulundi gwa kubiri. Gwe wawo tubadde tumaze ekiseera nga tetukwategana ninga tuwuliziganya nga n'okulabagana tulabagana naye kutula ku seeti kyabadde kituta akaseera naye finally tuze tubeko n'ensonga ze twogera bingi ebitambula mu ggwanga bingi ebigenda mu maaso we twogerera essaawa zino President Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongera okikkaatiriza kumpi buli lwayogera okusinziira mu ggwanga erya America ng'agamba nti essaawa yonna agenda kukomawo n'ekyasembyeyo yagambye nti agenda kudda amangu ddala naye akomawo na buwanguzi. Tugenda kugera ku bintu bingi nnyo. Of course wabaddeyo NUP yade NUP mu diaspora de NUP NUP convention California yabaddeyo yawedde yawedde ku Sunday so emikolo gyatambudde bulungi nnyo side eyo. Tuzze tuwaye nsanyusa okulaba ssebo. Nange nsanyuse okusanga era nkwebaza mukisa guno gotwadde platform eno n'ogituwa tujogerereko ensonga z'enkyukakyuka. Bangi nnyo platform zaabwe bazitiisa naddala abakulembeze abali mu NUP. Bakkiriziganya n'endowooza yaabo abatunyigiriza nti NUP abawa bulabe nnyo. In fact bwayambala bereti aba afuuse muyeekera. Ebyo bintu babissaawo era okusiga okutya mu bantu. Okusiga okutya okwo kukujjako be wandikoleganye nabo naddala bwe babeera nga okutegeera kwabwe nako bakusanze nga kulakinga nga kuyabayaba. Because ne bwabeera mwana ayonko mugambo otya nti bereti ene ya NUP ate ya military police. Mugambo otya nti nno akakooti kange kano ndikafaanaganye nawe kawo wajjati kati nfuuse wajjati. Kale owa military police ajje mwazikemu. Enkyagende ku parade akube saluti bw'aba alabanga kano kake. Kale n'owajjati ajje muweemu. Enchatu musange ngali ku mirimu ng'ayambadde nti munnaye ali mu uniform ye. So bw'osanga muntu nga okutegeera kwe naye kuyabayaba nga awuddisibwa
Yes. then era ogenda mulaba nga gamba ne Habibu lwaki tova mu byambalo by'amagye. Kanti lwaki tova mu byambalo by'amagye? Abasajja bagambye nti ebyo ebyambalo by'amagye. Kale abuvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze okubunyisa okumanya eri abantu bonna bategeere ekituufu bakyawule ku kikyamu, bategeere amateeka bagawule ku biragiro, bategeere enfuga ey'amateeka bajawule mu kufugira ku mateeka. Awo bajja okuva mu mbeera gy'olaba Deputy President waffe Honorable Muwanga Kivumbi yali yakateebwa ng'ava mu buwambe waayita olunaku n'addamu n'awambibwa. Era nawulira nnyo abantu abasinga nga bamunenya nga bagamba ye omusajja bamuwadde omukisa ne bamuta ate n'addamu n'ayogera ebigambo ebifaananako bwe bityo. Kati omuntu yenna anenya Honorable Muwanga Kivumbi abeera akyali mu ttiimu gurupu eri obwongo abatanaba kugguka bwongo kwawula ekiragiro ku mateeka. Era tulina kugoberera biragiro oba kugoberera mateeka. Mu mateeka Honorable Muwanga Kivumbi talina kye yakola. Teeka ki lye yamenya era musango ki gwe yazza teri asobola gukola ki kukunnyonnyola. Kyova olaba tebasobola kuyita mu mitendera emituufu egiyitibwamu okukwata omumenyi w'amateeka. Bajja kujja basewo entiisa bamuwambe bamuguze. Kati okwandibadde ng'omutwala mu mbuga z'amateeka zimulamule zimuwe ekibonerezo, bano abakuwambye be bakuweerawo ekibonerezo kyabwe mu basement ne bakuwa ensambagere ne bakusunisa magalo ne bakola bye baagala. Ebyo byonna bikulaga nti nno tebali mu mateeka, bazira bali ku biragiro n'okukozesa enkola eya semawale, impunity. Ate onankola ki? Kati ebyo ze zimu ku nsonga eziffe abamu ezitulwanya from morning to evening, Monday to Monday, month after the other, year to year, okulaba nga twenunula tununule n'eggwanga lyaffe, and most importantly bye tuyiseemu biri byogambye Buwemba Habibu ali omu ku ba activists oba bannabyabufuzi abasinze okusibwa emirundi emingi mu ggwanga. Sandyagadde eyo likodi ebeere ne ku mwana wange, because you ask yourself, Buwemba Habibu asibiddwa emirundi emingi, more than 100 times, nga akoze musango ki? Inciting violence n'ebirala. Yes, let it be. Habibu has incited violence. Why don't you parade him before a court, avail evidence against him, and have court convicting him? Mu mirundi egisukka mu 13 tewali musango gwali gukusinze, tewali musango gwe baali bantemu ne baleeta obujulizi ne bagunsingisa. Kakati ekyo kikulaga lwatu nti Buwemba Habibu ayiikirizibwa mukola ku emirimu mu butuufu, najja nayiikirizibwa era bangi be bayiikiriza mu bannaffe ne bajja ne bamuyoola oyambadde ebyambalo by'amagye ne bamussa muki mu drone, ne bamussa mu drone ne bamutuntuza, ne bamussa mu basement ne bamutuntuza, ne bamala ne bamukasuka mu kooti. Let alone kooti negamba nti tewali bujulizi bulaga nti bino byambalo by'amagye, weetambulire. Kati ekyo tekijjaawo nti tokwatiddwa oba okwatiddwa n'okutulugunya oba otulugunyiziddwa, naye kiyimirizaawo kiri nti kubadde kuyiikirizibwa, kusoomooza, bakusoomooza, bagezaako okussaamu entiisa, okukakkanya, bakusseemu entiisa bakukakkanye. Naye we bakomyeyo kubikola eri kuba nga nze we tukomye okwongera okukaluba nti Buwemba Habibu, the arrest yange yasooka
yaliwo mu 2010 na yali 2011 nga bakukwatira ki ku mulundi ogwo nange so akumanya kyankwasa because we are in an election nali supervisor w'omu ku candidates Koero C5 councillor ndi supervisor w'omuluka nali nakutuuka ku polling station ngenda okulaba amajje gajja gadduka galinga gali ku mucaka era mu mutima gwange nenga bantu kyebaliko kyonna kikulu baali batuuka ku polling station ngenda okulaba polling constable nga asonga olugalo that is the man olyawo oyimiridde tobiri nako nekyuka ntunule olumulala gubagamba ngenda okulaba nga nzaaliwo nzekka era amagye ne gansalako bwe nabuuza nti what might be the problem ne bankuba engwala kakini saddamu kunyega kigambo olwo nga bali bameka abakunonye they were in dozens, they were more than 20 yeah. nga banonye gwomu banonye muntu omu and by then I was a small boy I was still a student nebangamba kachini waite dakiika tezawera na 5 nga poliisi eyingiddewo bali abekapika nga balinga robot balina bishinga balina buli bwamu bwetaddeko bazimbiza obunyama ne bayingirawo kati amagye ne gabawawaza ne bampikinga yali abakulembedde nangamba nti just cooperate with us stay humble nemubuuza but why are you arresting me nangamba no we are not arresting you we are just removing you from here for your own safety nemubuuza what do you mean by has my safety been at threat nangamba no you just cooperate with us we are just driving you away from this polling station and we are going to let you free netula kabangali so okumanya nali kangambe nti nali wewe mu kaseera ako nze nalowooza nagendera ku kigambo ky'omusajja ne mwesika kubanga yali musajja mukulu nga ndi mutabani we mu myaka ne mwesiga n'ekyambalo kya polisi kyali ayambadde n'ekiwa respect nga mmanyi nti byayogera byategeeza natuula katebe ka buno bwakabangali obumanyi obubeere bwemabega kati bannange ababuuza Habibu gamba wuubirako nagenda nga wuubirako abasajja bakutwala wa tewali tabu yonna kati abasinga basigala tebabitegedde era kati abasajja bavuga nate tomanyiwo bulungi manyiwo ku kino kye bayita ekyokumakayo kimanyi kiraba waliwo polling station yawo ya zone gye bayita Central D kati we banzija ne banvuga ne bampisa mbitaale nateete nga ngenda mpuuba kajjambo omukulu kati okutuuka awali Greenland omanyiwo wano bayita kwota enkadde okutuuka awo bakyuse mu motoka omulundi ogwo gumu bakola ka U-turn nekaaba ne basaamu akagombe nga ne bwompa jambo sikyaswagiddamu ng'olwo bikyuse nekutte nenyweza speed gye batambulirako ne bayingira ku police station ye Nateete sajja mubuuza takyanyega eyabadde akunyega gamba nti tugende ebintu birungi yajasiyega kigambo kyonna n'abagamba get him to the counter kati omusajja abadde awuba jambo ndabo bankutte empale mutima ne gutandika okunkubira kati natuuka counter gwe twasanga n'agamba towa viato nemugamba sebo nze siri wano nga musibe naga nti wano tewali bizinensi endala bizinensi luuya kusibwa busibwa oli wano gande towa viato agamba kujjamu ngatto nangamba mu Luswayiri olungi nzijemu n'omusipi buli kyenina nkyandinga ova gwe nadde njogera naye nga nkyamulabako ng'olwo akulekedde balala ne banyingiza mu kaduukulu munnange mu birowoozo byange kye nafuna nali sikifunangako because initially nali nendowooza
ti omuntu yenna akusibibwa aba akoze ogumu ku misango ena, either you have raped or defiled. Yes. Okutte omukazi oba okabasanyiza omwana atanetuuka. Ekyokubiri, you are a robber. Oli mubbi. Oli mubbi. Ate abatali bano ababbi nti nabbi ettooke because ffe twakulira ng'omubbi w'ettooke bamukuba kibooko zaawo ku kyalo kyemani yagumala. Chairman yagumala ne bamuta. Bino nti wabbye kasooli wa neighbor oba bikajjo because by then bwe bubbi ffe bwe twategeerangako bakuwa kibooko zaawo ne bakuta ne otukola ki netambula. Kati bano baroba either bamenya mayumba oba bateegera abantu ku makubo ne bababbira ku mudimu gw'emmundu nga manyi nti be babeera mu makomera. Owookusatu madara omutemu. ze category nnya ze nalina mu birowoozo ezibeera mu makomera. Kati ngenda okwekanga nga sebo bansindise mu kakomera nateeta awo. Nali nyambadde saati yange era yali njeru nga nkubye obulungi akakalu kange. Kati bwe nayingira ekkomera kati abasibe bannange ne baga gentleman ate kiki nembaga nange sinamanya otubuzaabuza bakuleeta batya munda nga tomanyi kikuleesezaamu wabagamba sinamanya kigenda mu maaso. Nembagamba ebyaddala sajja ngambye banzija ku polling station for my own safety. Just nekanze ndi wano ndowooza bantwala awantu awali safe. Ngamba byakulonda kale bijja kuggwa teweeraliikirira. Basibe bano be bakugamba baalimu nga bangi. Akati nensooka ntunuulira waliwo nenjogera enaku zino osimanya oba obaddojja yosika chapati tolinaamu kkoba mabuza tolinaamu ku ssente endabika yange teyantwaza mu ebyo bampa respect. Kati nzijukira ono seminti mulungi owaffe wano waliwo seminti bino bitaliiko kaniiru nga kifuufu kingi. Kati bakulu nga balaba bebasa bafuluuta budde bwa misana. Kati sebo neŋŋamba nze wano sijja kwebakawo wadde okutuulawo mu mutima nensigala nga nnyimiridde nenfuna akasonda nesigama bwe nti kati waayita eddakiika nga 15 erimu ku lisibe ne liŋŋamba gentleman naffe bwe twali tujja twalinga ggwe ojja kuyimirira otuuke otuule kinaava mu kutuula kwebaka yaŋŋamba osooka kusitama kinaava mu kusitama otuule kinaava mu kutuula ng'osimba omukono ekiva mu kusimba omukono gugenderayo ekigo nga ndabira ddala byonna teri kisoboka. Naye sebo nagenda okwezaamu essaawa 2 ng'oli ku ttaka process yonna gyaŋŋambye ngiyiseemu nga nsaba obusabi waayo mpa ku kipapula ekyo. Balina ebipapula bya box alina ekipapula kya boxing nga kwakuba omutwe oyo abeera wa bbeeyi mu kkomera awo abeera wa bbeeyi abo be bamu ku bakatikkiro abagitwala obanga bakwadde ka respect ne bagagenda balina VIP department ne bwe baruumu emu babeerawo section nga ya VIP gwe atasobola kugula mandaazi na chai tosobola kwebakawo. Kati yo mu VIP nga oli ku kafaliso kafaliso kye kipapula kyenkugambye oli yafuna boxes 2 n'azaalawo bulungi ng'asobola okuggyaawo. Kati wafunayo ekicupa ky'amazzi nga kirwenzo oli kino ekinene n'akisaamu amazzi n'asaanikira eyo piro. Kati gwe kuwaamu okwewokwaawo olina okuba nga ozitowa emitwalo 3 okudda waggulu. Ate eriwo n'abeera azizitowa nga azirina nemugamba enfaananayo tosobola kusaana mu VIP. Vaayo wadde ozirina ne mu VIP tojaayo sebo toswaza VIP newe kujjayo. So life eyo nagifuna mu first arrest ya 2011 naye era
yansaamu entiisa ey'amaanyi ennyo. Abantu bange bajjanga ku poliisi awo jjukira lwali lunaku lwa kulonda nga beetala bonna babategeezezza nga tebabaganya kulaba Habibu. Buli amentioning erinnya Habibu, you want also to be arrested? Can you leave this place immediately? Tebakkiriza olongowaziza musango ki ogwo? Nkugambye ne kusaa ya leero sigumanyi. Up to date, I don't know what crime I had committed. Kwakati sebo, saawa zaalinga 6 ogw'ekiro ne bakiggula ekijji. Habibu Bwembo, before saawa 6, saawa zaagenda okwera saawa nga 3 nga baleese almost dozens of other people. Ku lw'ebyokulonda baleeta bangi nnyo ne babayiwamu. Kaakati saawa nga 6 ogw'ekiro ne bajja ne basoma erinnya lyange Habibu Bwembo, come out. Ne basomayo n'abalala nga 3 nali sibamanyi. Ne batusa Kabangali saa 6 gwa kiro. Ne batusa Kabangali. This time round luli mu kujja najja ntudde waggulu. This time round bangamba yingira wansi. Kati wewe nayingirayo nali mmanyi nina kubeerayo bwomu. Ngenda okulanga bayingizaayo mulala akantu kafunda. Nengamba afande eno talina jjajja. Niye nagaa mujja kujjaayo. Ne bwe mubeera 10 mujjaayo. Nayingizaayo okubiri. Kati ngenda okulaba baleeta okusatu naye bamuyingizaayo. Ne baleeta okuna. Kati nebeera eriga. Kaakati okutuvuga tujje Nateete batwala ku Ewankulu ku police station. Speed gye baakozesa n'embeera gye twalimu muli nagenda otuuka ku police station ey'Ewankulu nga sobola kuyimirira nga nsanyaladde yenna nga magulu tegasobola kuwanirira mubiri gwange. Kati we mmanyira nti nno ebintu birabika biri serious. Language gye twasanga eri ne force ne bogo lyonna teri aseka. Toka ingia hapa ingia kachini. Nga biralamu netandika kati okuzuuka obwongo. Wali mbadde sinakkiriza nti ndi musibe. Kati ntandise okuzuuka obwongo ne manya nti kati ebintu biri serious. Ndabika ndi musibe. Kachini afuuse kachini oluswayiri olungi. Bamaze batugudde komera. Batuyingizaamu. Olwo bano be bakulese nabo bali ku bya bululu oba bali ku misambo. Tunyumya bangamba nabo badde kuki? Polling station. Babakwatire byakalu. Nate bo they were not as related to politics as I was. Kubanga nze nali supervisor w'omuluka nga supervising akulwa candidate. Kati bano bo they were merely supporters. Bawagizi. Yeah. Iranga ne bo mubuuza nti no do you have a contact of so and so mu bannabyabufuzi nga takola ki? Nga tajirina. Ne bangamba bano bakutta abantu abamba batutte Kibuye abalala batutte Kodi Kampala abalala nimugamba bakutta abantu gabameka. Balina okubanga bangi nnyo. Muwendo omutuufu sikoze eki tagutegedde naye nga bakutta abantu bangi. Kakati bwe twayingira Ewankulu ku police station kiro tugenda otuuka ng'omujjuzo oguli muli nga muyitirivu. Allahu akibar. Natandika okuba akafaananyi nga Nateete twabadde tulinga abali ewaka ku kipapula kyaffe kiri kyekugambye. Kati wano omujjuzo gokka okuyingira boote komera ebbugumu eri kukuba. Ekisu ekikuba. By then I don't know whether it has changed. Wankulu kuku bali tebalina biyigo bya mu sero munda. Babeerangamu n'ekidomola kyebayita ekidoli. Ekyo yaabwe mwe bafuka n'ayagala okukola ekiwanvu bwe batebunakya amalira omwo. Kati ekisu kyokka ekikukuba ng'oyingira. Nayingira bwenti ne mmanyirawo nti kati Kalabaaya.
byembadde ndaba ku firimu yadde banyumiza byonna birabika ngenda kuwandiika olugero lwange ati utwatuuka kati awo terina akulaba oba oli gentleman oba oli bikyuseemu ate era budde bwa kiro there is no light, you found people sleeping, they are squeezed, bamaze obapanga omanyi kyabayita okupanga ekigali abasibe bakkirizibwa okutambuzibwa ekiro kubatwala kuva mu kkomera eri mu kutuggana mu kkomera It eddala is not allowed under normal operations. It is not allowed. Condition ki bikuleetera okutambuza omusibe ekiro naye ebyo byonna creation of fear kusiga okutya either muggwe gwe bakutte oba mu bantu abakwetoolodde abakulesa wano bwe bajja nga bakunoonyeza ne baga nti bamugjewo kiro it is not here taliiwo okutya kati ne batunyiga nzijukira sajja noza ekkomera lye nasookeramu ate lye nasookeramu okufuna obukambwe obuyitirivu baŋŋamba baali bamaze okwebaka nga bwe nkugambye kati okuyingira ng'ekigere okinyigawo bunyizi bwote noonoonya woonyiga ekirala kati baatuuka ne baŋŋamba oyita mu basibe banno awo nnyini bw'oba okola ki oba webaka jjukira nali mu saati njeru kati bengenda okwebaka mbonna baatuuyanye dda kati ngezaako ne bagamba webaki kabirizi kati akabirizi nali sikawulirangako nandaganga webakebakamu sookayo olukokola bwoti kati olukokola luno lwe papasi yalwo creating space omubiri gwo gugenda okukola ki ogugenda okugwa ekyo kikolaga how squeezed they were kati creatingawo nenyiga bwe nti kati olw'okutuuyana kw'abano omubiri gyabwe gigenda giseerera mpolampola nga ogugo okukola ki gwenyigawo kati bw'omala okwenyigawo teri kwekyusa teri byanjagala kufuka till morning I thought that I could not have a sleep era nabeerawo nga nkanudde amaaso nga bwangasitula omutwe ng'abasajja bali mu kufuluuta naŋŋamba obulamu buno kaakati nemmanyira ddala nti kati bandeetedde ddala mu ttiimu y'abattemu abakwasi b'abakazi barobazi bakifeesi be bano bennyini basajja gye bansudde kati bwe bwakya ku makya ne bajja pareedi batubaze abaagala okugendako mukyo balina akatoireti akebweru nga babakwata basimba layini babatwala dakiika 2 vaayo ono ayingire vaayo nga nina n'obwetaavu obusooga nti nfuuyise wadde okufuuyisa appetite nga tolina ebirowoozo byokka nga bya kati bwe twadda munda nentandika okubu interactingako n'abasibe abaye kiki bakukwatidde ki oli agenda okunyumiza nze ndi mutembeyi nadde ntunda magi kakati ne bansalako ne bandeeta ate gwe naffe tetumanyi kyatuleesezza batukutte bino bye bayitanga idol and disorderly batukutte idol mulimu ne ba students mulimu ningamba wait a minute you mean omuntu basobola omukwata nti atembeya magi ne bamuleeta mu mbeera eno mu ggwanga Uganda eririmu ebbula ly'emirimu nga government by statistics then yali eraga nti ebitundu 85 ku buli 100 eby'abannayuganda tebalina mirimu andi buvunaanyizibwa bwa gavumenti okuliyetingawo emirimu egyo gy'abannansi gavumenti eremereddwa munnansi agezaako okweterawo omulimu akomekereza ng'ali mu mbeera eno students who were meant to bat school ng'asuze mu mbeera efaanaganako bwetyo nga bwe nkugambye batuuyana buli omu assiza mu munne endwadde mmeka ez'olususu n'ez'omumawuggwe z'osobola okujja mu mbeera eyo kaakati sebo point yange weebadde ebadde nti abamu we bakomye obubakwata n'obubasibaasiba we bakomye okufuuka
Gumite. Yes, beera gumite. Yes. Nze ekiro ekyo kyekyanzuukusa nti there is a cause to fight for. There is a struggle to join and fight. Yes. And overcome. Obutali bwenkanya buli ku level eno. Kati bambuuza nze ate ggwe. Nange teri yannyeze. Teri yayogedde ku musango ki ogundeesezza mu kkomera. Era nga tolinaaso yadde n'okuteebereza obuteebereza nti kino kiyinza okuba kikyankwasizza. N'okuteebereza up to date nkugambye since 2011 up to date. I've never imagined nti oba nali nkoze kino because by then I was so simple. I was still a student. I was a very simple man. Very, very simple. Yes. Atambuzizanga simwanukula. You know, I was a very simple man. Oli bibyo. Ndi byange. Era I only had a book and a pen to do what? Kurecordinga the agents benali deploying ne returns zaabwe. Just olwo mu process eno yonna tewaliwo mbeera yakukola jangu kole statement biki nowhere n'olulimi lwange by then terwaliko bigambo bya bufuzi nnyo nti no oba oli awo nali njogedde ky'ebyobufuzi wabula bo bakuterese buteresi banterese bankasusaawo kaakati sebo obutakulwisa awo wemmanyira nti there is a cause to fight. Obutali bwenkanya tulina okwanagana nabo either tumege ekigo oba tubukirize bwegazanye butumamire fenna tubeere ba victims. Kati zaali ziwera saawa nga 5 erinnya lyange ne lisomebwa jjukira eri twavuddeyo bana basatu bali nange kati baasoma lyomu. Yes. Ne banteeka mu kabangali wansi ne banneebasa ne banvuga mpaka Katwe Regional Police. Banzije nateete mu kiro olwonkeera kati ku makya bantwala Katwe Regional Police. Lwatuuka e Katwe wane wankulu ku makya waliwo abantu bange abaali bazze kati ne bandabanga bannyingiza akabangali ne bategeera nti wano bamugjeewo. Lwatuuka e Katwe abantu bano abaali balabye ndowooza baali bategeeza n'abalala nabo ne bajja ne batuuka ku Katwe Regional Police. Yes. Lwatuuka era kuyingiza just mu counter book wali then bwe bamaliriza ne banyisindika munda mu kkomera. Era wonna tewali kukola statement. No any statement. No any interaction with any police officer or any CID. No, nothing. Bebakabaka mu kiseera ekyo kibagala kye bakola. Kuyingiza wali what are your names? Wembo Habib. Resident of ngoyogera ekyalo. Ingia. Sebo zaali sanga 5 bantu walire Katwe. Kakati Katwe ngendo mutuukamu nga at least nateete ne wankulu kuje banzije ino banga ali weziba hotels kibosire oba mu 5 star because bo bali ne rooms komera lyabwe lyalina rooms if I may recall zali nya kati ngalo je bayita VIP room kati waliwo ya era nga nayo VIP ya kipapula kati yo bali nayo blanket blanket ebyo then kati ne bantu ala mu VIP nalina aka jukira wankulu kuna nasula sebase nalina akagwawo bwenti otulone tunsalako na ndoza nali sinaweza mudda kikana bwe Habibu n'okugumuka nevaayo vayo n'ebibyo kuza ate nazze na biki sirina bye nnina dali counter
bansayiningisizaawo against my name n'omusirikale bamusayiningisiza ampise ne banfulumya ne banyingiza kabangali endala n'ogamba togubadde ekyo they arrested me yesterday in evening by today around midday nakayita makomera 3 kati banyingiza kabangali endala CPS kati watuuka ku CPS era bantwala counter kunyingiza mu kitabo ne bankulukusa paka mu go down wansi kakodyo kyakali mu kutambuza mu makomera ago. I think buli abantu bange we batuukanga ne batandika okubuuza then nga balaba like they did not have an answer nga banzijawo RSC and I don't know whether it was above those orders from above. I don't know because by then I was literally known, completely. Ngojeko student leadership generalimu. I was once a chairman in Musaka in Muslim Student Association. Olyoji ulideko in Musaka. Etwala amasomero agalimu abayizi abasiramu bonna mu Kampala n'emiriraano. By the time I was its chairman, nali ntwala amasomero 185. Yes. So nalinyo erinnya lyange lyali mu student leadership. Now outside in this adult suffrage, it was a small name. Kakati natuuka abantu ala ku CPS nayo sinzira generally nvudde kati awo nga banga nga nawo kaleko era nimanye ensonga lwaki abamu basanga ali mukomeraga alinensicha feels like yes better nange nalabawo enjawulo kubanga wano n'ekisunga tekiriyo kiri ekikuba wagazi bulungi balinawo bulangiti basawo bulangiti atirisi bubiri banosawo kamwaka muno nokafuula omutto benatuukamu otulonga twesomba jukira oli bakuzukusawo akagwawo kati bwe nagwayo nebaka saa zaali ziweranga 11 baddamu bansoma tewabagambako nti bannange njagala kukubira ku bantu bange mpomukisa. I knew abantu bange bajjanga tebabakkiriza kukola ki kundaba kati nenvaayo nendotuuka ebweru ngaliwo Honorable Medal Segona ne Honorable Basalirwa Asman kati they were trading me as lawyers kati nga bamaze okwengaginga police nga bakiriziganyiza ku kyokutebwa kwange ngamba musajja gwe tuyize buli police station eyali mu area ya Lubaga Kampala bagitabaala nga bayiga nga buli we babaga nti bamututte wano bagenda otuuka nti they signed him out. Ngebitabo record ziraga nti yes, he has been here. What is the preferred charge against him? We are not told, so we just entered him and he was kept here for hours. Kati ekyo kyeraliikiriza nnyo kyassa nnyo abantu ku tension. Ne banta without mentioning a charge which was preferred against me. Nga tukoze statement n'emu bweti. Not in recording a statement. Yadde bokugamba mu bigambo nti wakoze omusango guno. Kyenkugambidde nti nno up to date simanyi nsonga yankwasa. Naye mu byonna to sum it up, nze I may say it was more of God's calling. When I resolving it, nenyamba nti Habibu Buwembo, you've been forcefully recruited into the forces which has to fight against any form of injustice. Era kuva mu 2011 siddanga mabega. Much as I was a student, no work to work, I participated. Not from the fences nti nyimire wali ngambe nti mutulwanirira
wenyigiramu gwe from the kenyini front line nga nenyigiramu neŋŋamba kitegeeza Dr. Besigye ono talwanirira nsonga ze nga muntu because he had the capacities to manage sugar at his home, to manage meat at his home, to manage fuel for his car, to manage anything ebyali birinye emiwendo. Naye baani abaali tebabisobola nze naawe. So mu kulwana kwe yali teyerwanirira, yali alwanirira ffe ffenna naye tubeere nga tuli mu ggwanga nga tulyeyagaliramu. Kye nafuna mu scenario eyo y'okusibwa kwange. Era okuva olwo nnoonyerezaako I've never retreated back. Kubanga ebiseera ebisinga buli onabeera nga ku TV onokola nga Abibu Bwemba mubakutte tabulamu buli bakutte tabulamu ate ng'oteekawo era embeera gamba omusajja yabadde akkakana naye ate asigadde bamukutte naye ate asigadde yali ateekawo embeera baba baakamuta ne bakuzaayo. Ne mu kukwatibwa kwange wherever it has happened wali olabyeko nga ngalula omukono nga nkuba omuntu nina omuntu gwe nkuba oluyi wadde ekikonde. In my lifetime I have never injured anybody with my hand. That is how simple I am. I have 2 wives. Mchala asooka namuwasa 26. 26 gye ŋŋambye. 26. We are still over in the primary. By 2006 I was marrying my first wife and I was in a vacation of senior 6 myself. 2011 mpasa mchala wange owokubiri bombi nkyali nabo. Teri asobola kugamba mu bigambo bye naga nti no bawafoyo yatulumyako n'omukono gwe. Not even a single time. So that is how simple I am. Era bwe njogera ku kyokulwanirira eddembe ly'obuntu I mean it because this is what I am. I respect human rights. I respect justice for all of us. Era ne bw'onnoonyerezaako ekirala ekisembayo mu bulamu bwange simple life gye mbaddemu tosobola kusanga munnansi n'omu abanja Buwembo Habibu nti namuwa sente zange natansasula oba yanzijako sente bwezi timubanja. Okitegeera? I have tried to my level best okubeera omwenkanya eri bannange. Kati obwenkanya obwo njagala na buli omu abeere mwenkanya gyendi. Kati ate bwe kituuka ku bano bensasulira babeera abenkanya gyendi bwe batakikola kiba kibi nnyo. Bwe sikambuwalamu mba mulyaza amaanya eri omwoyo gwange n'eri bannange bempangala nabo. So the question was tukwenda kugera ku bintu ebyenjawulo nga tuvuddewo awo mukomera obuweereza obusanze otya bukyanga okwasibwa entebe y'obwa Ssaabakunzi mu NUP. Obuweereza obwa ofiisi y'obwa Ssaabakunzi wa NUP bulimu obwangu bungi ate bulimu n'obukalubu bungi nnyo. You know, buli awabeera ekirungi ate wabeerawo n'ekibi. Kati NUP njaga kwebaza president wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bwe yali azimba NUP yagizimbira ku musingi ogw'abantu, the people power. Musingi gw'abantu. Ekyo kireetedde NUP okubeera ng'esanga obugonvu mu kukola obwangu mu kutambuza emirimu. Tubogenda mu mobilization wherever you go and they see the badge. Hey, national people power. Abantu bajja kuwerokaminga, they will protect you. Era ne bwoboga nti mbadde njaga ka hotel we nasula people started comrade, you need not to sleep in a hotel. Let's go and spend the night at my place. Yeah, comrade, yeah, why should you go and sleep in a hotel? In some areas ogenda okwekanga oli maka gabo ba member josuze wekaba kalo mukagoyeza wamu mukalya wamu, you know, obubwangu. Then
era obubi bwe tusanze nti we tukomye okufuna obwangu bukola emirimu ne bannansi ate abatuntuza bannansi abataagala bannansi babuuke bategeere nti nno waliwo ekiwunya we bakomye otuyigganya oyingira mu bitundu nga Kalamoja ne bakomunalizi ne basula nga bakushifutinga ogenda bugenda okukya nga otambudde nga bwenkunyumiriza olugendo lwange olwekomera eryasooka basulako wano bakagire wakatekawo oluba nti kati tudde wali. You see the RDC here. It's a problem. Now he has called the chairman, and he threatened him. Then the chairman sent a message to my mother. So, comrade, let us shift now, because now if they come here, they will cause chaos. They may even kill people. And eventually, in some areas, they have killed our members. They have killed our members. So, amachazi tusanze obwangu naddala mu buweereza bwaffe n'abantu bonding yaffe n'abantu kati ku side eri wetukomye okwa-attractinga threats intimidation ne torture nti bw'otunuulira campaign general election gye tubaddemu Mzee Museveni okuŋŋaanya abantu abaweza laale ya His Excellency Robert Kyagulanyi ng'alina okuspendinga billion 2.3 era nga ababuuza, but how does Bobby does it? The man has money. Say, believe us, the man has money. Where does he get money? We halted the iPod money. Where does he get the money? This man gets money from iPod in dollars. Yes. Sovola Museveni yakukuta n'ekiteeso kino ekyeteeka protection of sovereignty bill. Sente zive bweru mpitirivu. Yenga bamugambye nti use a lot of money and he receives a lot from diaspora in dollars. Naye to be factual, United zaffe zaabeeranga massive because of the other spirit which we founded our party. Eya people power. Era we basiba sente za iPod obijjukira bulungi. President yamiira n'agamba batujjako obusente bwawe nete tugenda beegayirira mubange mutulinde lulala nesikati nakwasa road mayor aliko kati eddimu navuga nti no kulira fundraising bannansi maanyi g'abantu. We were solely facilitated by the people themselves. Notambuza campaign ezaali massive, ezaali beautiful. We balabanga sente bagambye nti zijja nyingi nnyo. Museveni baboyo bamututte baboda ababoda bano bw'obawaayo n'abawa bilioni 10. Bano abakyala ba fruits bw'obawaayo bano be babeera ne Kyagulanyi mutwale mukwate agenze mu bageto abana abageto be bayimirizawo kya yagenda okulaba ojjukira laale yaffe yasooka ya Natet yali akamye meeting ababoda nga abawadde bilioni 10 nga meetings abageto abawadde zasaako kati nga amanyi ku luno Kyagulanyi tumumaze bajja kumulengerako ng'ali yekka ne Habibu be kati ku luno bajja mulaba ng'ali ne busajja bwe Habibu nga beebagaza banoonya beebogeramu nga tebabalaba ne badeploying ojjukira temujja kuyitawo ne batuyisa ku Northern Bypass awatali kayumba kwewandiisa. Awatali kayumba ka muntu no twagenda okugwa Ennate e Busega nga kikutte oyinza oga nti Kampala yenna bamugambye nti leero tubaagala wa president wali ne balwanagana n'abantu, they tear gas, they beat people, they shoot bullets. Naye walaba ekyalo abantu tebavaawo. Museveni abagamba ne kati kiki mukyaŋŋamba sajja sente nzibawadde mwangambye bwe mpa bakomanda abo Kyagulanyi tajja kuddamu kufuna abantu. Omanyi Kyagulanyi ono ffe twabawadde esatu twababalire yagaba 10 tubawe 10 ne bongera okubba
manye ebyo musiro omugezi yalya kati oli engeri gyakaddiye ebintu takyabijjuwa ne babba oyo era nekyavaamu bwe busungu bwe walaba obwaddiriranga tutuuka mu makati ga campaigns nayungula SFC jati biki abatandika otukolako effujjo sente ziremye tezikyasobola kukola ki kukakkanya maanyi g'abano walaba bwe twali erira babreakinze into hotels bapikinze teams zaffe walaba bwe twali eggulu how they were tear gassing Arua then bwe twatuuka embalala ate eyo ne bakola effujjo ne the ambush bakutte buli kiramu bambudde abaana babakubye you know enkulaga nti mobilization NUP nyangu with the fact that ensonga ze tuyimiriddeko n'omusingi gwe twazimbirwako kwa maanyi g'abantu tuyimiridde ku nsonga z'abantu tutambulidde ku maanyi g'abantu so tusanga obwangu mu kukola emirimu gya mobilization then ne tusanga obuzibu obunene mu bano abalwanagana n'abantu maje polisi jati mu 70 bakasula ku busimu DPC how can this happen how do they come and mobilize such masses kati DPC bucha kumachanga yenna ngamukambo muzibu sasa kubanga bwayagala ati agasa kubanga bwayagala but all in all nachonze ngakulira mobilization mu kibiina I keep praising the creator ti Allah oli mulungi ya Allah ya rabbana gwazi agobereza enjuba negoberera omwezi ekizikiza ne kigoberera ekitangala kizikiza kiba kivaawo ekitangala ne kikola ki ne kijja twamala ebbanga nga twogereziganya ne bannayuganda nga tubategeeza Uganda imamiddwa ne bwanna kyemalira Uganda efugirwa ku mudimu gwa mundu Uganda twetaaga ffenna tukungana twegatte tukole ki tusindikirize naye nga waliwo abaganda ugamba otya nti bwanna kyemalira nga n'akalu kateekateekebwa najja naye simbawo n'ayita mu kalu tuzeemu nga balowooza nti okuteekateeka akalu kutandika na kusali buboxi ne mutikinga then ne mulinda byabakama bakigundu nalangirira gwalangiridde automatically yaba omuwanguzi kakati je bugenze buno obuziba buca olwaleero twagenze mu kalu kerosi abantu nga basimba mu migongo tewali byaga nti nobo akaboxi okakyusoba nga buli omu alaba era ng'omuntu ajja ategeera nayingira mu layini gundi bwebabibo NUP afunye obulu 305 ONRM alina 62 oba 35 ow'ebyokulonda neyezirisa ne bamussa mu kabanga lyawo bamwefa saidi ne bamuddusa mpaka mugenda okugira bwatuusa ali alangiridde alangiridde oli afunye 35 n'aleko 306 kisoboka kisoboka era nogobalangiridde yamaze dde okulonda akakiiko kanakola nako akalondeddewo nti wali ku kitebe ky'ebyokulonda kakati they can celebrate because you see omuntu yenna omugwagwa ne bwalonda ekyekapu nga kirimu empitambi mwe mulaba celebrating amanya atwala maali kumbe kirimuli kiwunya kakati abenarem they are looking at it as a win to them they have easen our work nti embozi gye tubadde twogerera waggulu eno bagitutte mpaka ku grassroot tugenda ku ground zawulire gendayo ennaku zino ebigambo bye tubadde twogera kati abenarem nabo babyogera tetulabanga bubbi ne kulwa mini tebwaliwo obufaanagana bwe buti tetulabanga bubbi ne kugobotte tebwaliwo tetulaba themselves they have come to believe
themselves now they have picked up the advocacy we've been okujukiza mu katono nalaba ono omukyala Namere wadde nga nalina emigozi obano gye Masaka naye bwe bamugamba bamubuuza n'agenda campaigninga ekalangala ew'omugenzi Ellen Nakimuli mukudda mu by election ne bamugamba onaagenda mu campaign nti sinza kulinnyayo olw'ensonga ONUP yawangula katonze tukungamba ati n'okulayira afudde n'okulayira tebanaba kulayira nti kye kinatuweesa akalulu eyo era teyagenda naye okukakana ngenda ali babidde ku mudimu gwa muntu nze naliyo omukuba ekibiina mu mobilization ye ku polling station ey'ekitundu kye bayita Mazinga abalonzi bali 131 abeewandiisa ONRM yafunawo bulu 522 abalonda bali 131 ONRM yafunawo bulu 522 kakati point yange ebadde nti webakomye okukozesa eryanyi webakomye okukozesa emitwe egitalowooza n'obutafaayo webakomye okubeera nga naffe batukalubiriza mu ntambula n'ate ne bagonza mu mulimu gwaffe kyova olaba nti His Excellency the President asinziira gyali n'atwitinga butwitinzi n'agamba leero ggwanga mujje Kololo nekiba kale Museveni naye ajja akikolemuko agambe bannayuganda mbalagidde tugenda wano nga tasindise zibaasi ate baasi osindikiramu ensawo ya ssente olinnya baasi newakasooka olekeyo lwoleese baasi enkalu ng'erimu bokisi z'amazzi kunywa ku mazzi azizza nkalu naye His Excellency Robert Kyagulanyi the President who holds the people's mandate, the one who is most loved, he just says abantu ne baasa obubox ne baasa obubox bwabwe banka z'ewaka President yagambye na Habibu Buwembo who does, because me I'm not so much for music to be sincere siri nnyo muntu wa muziki era obulamu bwange nyinza okugamba nti Kololo gye nasoose musigenangako mu kivulu bukyanga obaawo President yakubiranga sigenangako mu kivulu wasookedde mu Kyakingsa gwanga mujje ne ŋŋamba nzaani n'olumba agambye then nsigale waka ne ŋŋamba abakyala munkiikirire security ewaka kankomewo ne ŋŋenda you know who is that human being on earth on the land of Uganda who has that authority? Yeka. Olabye fundraising ya Spire. Yeah. Just giving it an endorsement. Yes. In hours time. Millions. Zibiranga chili covered. So, kakati mobilization webakomye okukola nga tebalowooza nga bwe olaba jo tuteekewo naffe activity to representing buli wiiki esembayo mu mwezi tukole bulungi bwansi basooka kukola ne balyoka balowooza kasasiro yabatuddemu baleese kasasiro wiiki emu wiikisi bbiri bali awo batubidde ne kasasiro. Who is that person who announced an activity without any strategy on board? Nalabye Prime Minister omukyala ng'agamba nti bannange ku nteekateeka eddako ey'okuyonja tusaba abantu ssekinnooma balina emmuluka ebyenjawulo n'amakampuni mu bituwe tusombe kasasiro. Abalina emmuluka ez'obwannannyini zisomba kasasiro babawe. Statement ye nyinza okukozesa ekigambo ekizito nnyo. Ndowooza atagirisipondinzeeko akira. Bamanyiira. Bakola ki? Bamanyiira. Kubanga bw'osoma etteeka erya Property Tax Act erya 2008
Property Rate Act dinnyonnyola ssente ezo ze tuweze omusolo gw'amayumba agali commercial either agabapangisa oba gano maduuka business biki ssente ezo etteeka lyaziwa emirimu 3 kizirina kukola. One, it is street lightening. Eyo gye basolozeza ssente ezo Bwayise Natete Kabalagala Makindi waffe Nsambya ssente ezo zirina kusigalayo kukola kwebyo ebitundu ebyo byake streets. Nengo okimanyi nti ebitundu ebisinga birina enzikiza eyo. Duty number 2, garbage collection. Yes. Kuyola ki? Kasasiro okimanyi kasasiro nze wembeera musasulira mutwalo omwezi. Obwo nabo bubbi nti bamaze tujjamu omusolo gwa property rate. Guyole kasasiro tebamuyodde ne baleeta ne ba contractors bannabugabo ba home clean ba Kampala consortium simanyi biki ne baba wa contracts batuyole mu kasasiro ne babagamba mugende gye mugenda okuyola kasasiro babuwembo babasasule buwembo yomu yasasudde property rate nga nakuyola kasasiro kati buwembo yomu wannabugabo amukonkona sente za kasasiro omutwalo. Ate bw'osoma amateeka n'osoma kye bayita taxation law bakuga double taxation is illegal. Yes. Okucharginga omusolo ku kintu kyekimu emirundi egisuka mugumu kibumenya amateeka. Kati bw'obala emisolo gye tuwa mu kasasiro oyo you have property rate tax, you have private companies ezakwata obuvunaanyizibwa bw'okuyola kasasiro. Tusasula trade license to do what? To maintain the hygiene of our working environments. Which clean environment are you maintaining? Which does not involve kuyola kasasiro. Bosoma local service tax. It is also assigned to only one duty, maintaining the hygiene of our working environments. Kati Jojo name solo bajiti kunganyiza tejikoze mulimu gwajo kati batugamba muveyo kasasiro mwabasasude emisolo egyo mumuyole. Yes. Tumuyodde temukomaawo mupakinge motoka zammwe muzirete wano musemu kasasiro zimutwale zimuyiweyo nolaba obujinga nolaba okumanyira nolaba obujozi nolaba omulugube obubbi obulabayi obukulupya obujjudde mu bantu bano nononya you know some of us abanoonyereza ne tumanya ku bintu bino ne tubitegeera obulamu bwe tuwangaaliramu bwa bulumi nnyo. Nino omusajja yagamba nnyo ddala nti omuntu tell me Nabbanja olagidde countrywide shutdown countrywide kuyolongoosa ebimotoka ebadde bisomba tya gaasi nga bitugoberera mu laale zaffe. Where are they? Why don't you say yes as you are commanding citizenry to clean up ebimotoka bya government enti zonna police maje prison bibasulako abasibe babirete biyole kasasiro nenodda kuba nasi omanyire mpakinga emotoka zammwe kugamba bomega toluma bomega tokola ki toluma because this kasasiro operation that has it does with our lives. Abamu kuffe tetwagala ku campaigninga campaign eyo. In other words, we would stand to say use the taxes that you collect. Yes. Appropriately mulongose ebitundu bye tuwangaaliramu. Tukirize ne tugamba okay ubaba bazibba ez'omusolo katukirize kubanga ekiva mu kasasiro ono kikosaffe
nentono ze tubadde tulina ne twongera zibongera Yes. mu kugula eddagala mu bujjanja binaki look at us killing up kakati akamanyiro kakuze ndia ane nemmotoka ze mpakinze Muzijeyo. muzisemu n'amafuta sente ze musigaza mu nsawo musemu n'amafuta Mutwale kasasiro. ne sawa ze mbadde musigaza muvuge mugende mu mutwale kasasiro. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege Ssabakunzi. Betuno kwogera bingi. Nsaba ojja kumpayo omukisa omulala. Nziremu zije tuwaye emboozi kubanga emirimu ofisi nga bw'ogisanze tugikutteko katono kubanga ngazi. Ngazi bingi ebikoleddwa ate era ng'okyagirimu era bingi byetusubira byokyakola. Lekano kiriza nkayiseewo ofisi ya Ssabakunzi ne ba nankyukakyuka ffenna twakanyiza olw'Sande buli Sande esooka mu buli mwezi tugiweeyo lunaku lwa President waffe His Excellency Robert Kyagulanyi. Buli Sande esooka mu mwezi. Every first Sunday of the month is a Bobi Wine's Day. Era twakanyiza nti olunaku olwo tugenda lw'embracinganga nga tuyitira mu bikolwa ebyokwambala engoye zaffe t-shirts, it may be shirt, it may be jacket like the one I'm putting on, nenga biriko ekifaananyi kya president. Bw'oba tosobodde kusaako kifaananyi kya president, saako erinnya lye His Excellency Bobi Wine, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bw'oba tosobodde ng'obusobozi obwo bukuba embeera gye bataddemu ogiraba. Waliwo atasobola kukubisa akati-shirt ng'ako. Atasobodde kwata eryanda ery'omu masiga. Wandiika ku kisenge His Excellency Bobi Wine. Kubya kafaananyiko linnya nga lisoma bulungi teeka ku account yo. Mutimbagano. That day has to be felt by everyone that it is indeed a Bobi Wine's day. Kati details ezisinga waawo. We shall give them as we move on. Kale tweyanzizza nnyo tweyanzeege bwetyo bwe tutambudde olunaku lwaleero tujja kudda era wano twongere okuwaya emboozi n'okwongera okumanya ebitunga bwe bitambula mu National Unity Platform nga tuyitira ewa Ssabakunzi. Omukulu Habib Buwembo sinza kusukkawo wano. Geoffrey Mayanja yenze tukwagaliza kaseera akalungi weraba. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gw'alina ebirooto eby'omuddiriŋŋanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga. Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu. Omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma, omugongo guluma, oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo. Omwami nti n'amaanyi gakendeera, sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge.
enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali olinabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bwamangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mmwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bato ngenza okusaba emirimu ngezizaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo bw'oyisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba